olina emboozi ya pato nkufu. Lwaki njagala nnyo ebikwata ku nze nagambye saagala muntu addira ekizampo nazifuula omulamwa n'ava ku mulamwa n'adda ku ekizampo. Nkugereza oyo nayimbako naye basala boogere nayimbako nabo ekibiina ky'abasudde nayimbamuuko. Kibiina kye kyaki wayimbamu? Nayimba mu Lutindo Guitar Singers. Eyo yali yani ya Charles Kitta. Wajogeddeko yemu endala bwenkivaamu eyo yakyenda yaddi nenyimbako mu kibiina kya Lion Star ekyali ekya mukyala Nalukwata Regina. Kya Regina Nalukwata yali akyaliwo ng'olwo mu Lion Star no wali mu bangi ne Kazibwe Kapo oyo nzijukira yalimu Babudu Mulasi balimu ba Fred Nkambwe ba Dickson Semyalo bangi abayimbi abalimu era Lion Star eyo abayimbi bangi nnyo baavaamu ne tusaasaana nga bangi nnyo bakwata omumuli baamala ne bavaayo. Era Abudu Mulasi nzijukira mwe yava oba agende mu Homies Kazibwe the Homies naye yalimuko bali bangi abali awone eyo yali muhiti kwebisala bya Abudu Mulasi abasinga 201 biri awo ebiseera bya Kazibwe Kapo yalina luyimba ki awo yalina luyimba ki olw'amaanyi mwebyo ebiseera mu gurupu yammwe eyo Abudu Mulasi ye Fred Nkambwe akayewa Kyandiru. Olwo Fred Nkambwe oluyimba olw'amaanyi lwe yalina yali Kulukuluba. Era Kulukuluba mu kuva mu Lion Star yamutwala ennyo Bassenkubuge bamusiime agende ku Pride Theatre nange olwo ne mugoberera mu Pride Band. Eyo na bandi ndala? Pride Band yali Abassenkubuge? Yali Abassenkubuge ng'erimu Bamaanyi Matono, yali mu ba Samu Gombya, Basufi Gombya. Basajja bonna bakumanyi? Bamanyi. Oli musajja w'amaanyi nno. Era wakolangako nabo? Mwenna olwo oli myaka emeka? Awo tolinga ekyemyaka ng'okyesibyeko nnyo. Yani njagala ntuuke ku gyaleero. Egyaleero gyeyagala okumanya. Olwaleero nina emyaka 53. Nga tegikulabika. Ati okulabika kutya. Olw'okuba sigiwandiika mu kyenyi. Nina emyaka 53. Olinayo ku baana? Abaana nina. Otandika ddi okuzaala? Natandika okuzaala nga nkyali mu ssomero. Awo twabuusewo kale. Omwana wange omukulu namuzaala 96. Muwala ye Brenda Namatovu. Mukulu nno. Asibye emyaka 3. Nina n'abazzukulu. Yazaala dda? Nina n'abazzukulu. Ye mwana wange omukulu era abazzukulu bange abakulu ye abayina. Saagala kulumba bulamu obwo kangoleke kubolako ali musajja mukyakaze ozaala otya mu ssomero awo si senior 3 no senior awo senior 5 wayi ebintu eyo tekinikuuba gwe kikwate yali kwa ssomero ebintu kyegezo byabakazi wabigendanga nnyo tewakyakala nze okukyakala kwange ku stage nga ndi mu kuyimba kwe kukyakala kwange. Era bwe bulamu bwe mpulira obunsingira kasankwata foni n'ennyimba buli bw'okwa kadde naye ebino ebyammwe ebyokukyakala kwammwe okwaba kubanga wakyakala si nnyo wakyakala wakyakala tena mukaaga kyoba ogamba nakyakaza kubanga nyigira abantu ne bakyakala. Topagala kwogerako obulamu naye wakyakala obulamu obwo tuli mu 2000 otandika kwagamba gwe music wo nga gwe omuntu atandika ddi okujja mu bantu era oluyimba kiru oyogerako n'ogamba nze bwe nakubira luno oluyimba
music wange atandika okujja mu bantu nga nyimbye oluyimba lwe bayita duniya y'abantu. Duniya y'abantu namulyako wano jjo mujja 2010 waliwo n'otoba nga ntoba oli myaka 4 olugendo terubadde olwange nga ndi mu bayimbi ndi mumanyifu naye nga mu bantu toli mumanyifu era nga we nayimbirawo koko bwe tuddawo nga bansanyukira nnyo baba bammanyi nga banjagala nnyo naye nga bwe nvaawo siina kisigaddewo nti balina we banajja oluyimba lwange naye ng'ate baŋŋamba ate yayimbye bulungi ayimba bulungi. Olwo oyimba nnyimba ki? Nyingi kuba okuva mu 2010 okukka mu 2000 onto oyimba niyo yimba kyawe awo nga nyimba duniya y'abantu bamuyimba nga dda kuva dda amawemuukirano nali nyimba oluyimba amawemuukirano baluyita byasoba nga nyimba oluyimba lwe bayita byasoba nga nyimba okyazijjukira zonna nzijjukira era ezo nazirikodinga namala nenzirikodinga nsaafuna mukisa zirikodinga eri emabega nandibadde nno mugagga singa wali wazikola dda singa nali nazikola mu budde bwazo wandibadde oyinawo nandibadde ninawo naye faina kyekyaleetanga obuzibu zaali sente ate buli wali ozadde sente obuvunaanyizibwa nabutandika bwangu nga sente sizirina naye nga baŋŋamba mbu nnyimba bulungi njagala onnyimbiremu nga baŋŋamba byonyimba babyaga nyimbiramu ku nnyimba ezimu ku ezo ennyimba zewayimbanga ezakyamulanga abantu nga tozirina ku likodi nga sizirina ku likodi zaalinga ku likodi oba zaalinga za live zaalinga za live era nga ziri mu mutwe awo mpaamu akati nayinako luyimba lwe bayita nkeekadde tuwayo abalungi abanneesunza obudde bwonna nze nange ekambako olutamba ow'ennyimba mbi baagera dda mukama yagera emirimu gye nze mbalibwe mbayimbe ekyo nakyeyama kyo nja kuyimba mbi bakkusenga weewaawo eri yabajeemu abanyooma ekitone kyange kulunguseete zibulazo okuyiiya si kintu kyangu yannonda nju n'abalungi mbitabaaza e Uganda wonna nga nempeera mu bantu bemmwe mwenjijja okunywa kutuzi siwaalirira abaganda bange mukama yengereka yeye omulala okuba omugagga ate omundi n'otafuna nnyo nze bigambo nsula mbiyiiya buli olukedde mbiboolekamu naye enfuna yange butuufu tesikiriza nnyo dirako ennyimba zo kyazikuba nakati ku masiteegi ne bazaagala nnyo naye tozirina mu likodi nakati kakati nzirina mu likodi ezisinga ngenze nzino nayo ennyimba kati zenina mu likodi ezisinga zenkadde simpya tekuliko olukka wansi wa myaka 10 nkadde naye olwokuba nali muyiiya nnyo nduyiiya kati nendufulumya kakati nga luno lwe naakafulumya kakati kyenyala okwongera okumanya bwongamba nti ennyimba zoyina leero kati nga luno lwe waakafulumya ndi nyimba nkadde mu mutwe gwo kitegeeza waziyimbanga nnyo ng'ogenda mu bisaawe nnyo era zakyamusanga nnyo abaki nnyo tolireeti message ezo zireeta kati wenfunidde akadde n'obusobozi amawulire kyekisinga okulemesa message tekaddiwa eba nkadde kwoyo yagiwulirako mpya ku mapituku mpya nnyo ku mupya teri message ekaddiwa eba nkadde kwoyo yagiwulirako onkoze bubi nnyo era kati gwabiwuliddeko byenjogera yabo bikaddiye ndetera Mountain Dew 2 chupa mwina ki bakufana ne boto y'amazzi entono kati nga tugenda mu maaso mpola nsaaliddwa nnyo okubanga oyimba tukuba ku gita banandigambye omwana wano n'atuwayalingira gita eno nompaamu naye lwolifuna omukisa nga tuli ku bandi yonna nga byuma byonna we biri bijjo ogenda okumanya ebiro bino oli mu bandi ki
ebiro bino siina bandi yankalakkalira akuyita gyengenda ababa bategesa ebivulu nampita gyengenda nenkola najja emirimu gijja emirimu gijja naye mitonotono kiki ekisinga okugamba okukosa mu ngeri giwandibadde ofunamu okusinziira kuba mpulira nnyo ebisala byemabega nga mbadde nkunoonyako nnyo mpe interview ng'oŋŋamba oli safaari wagenze ku bizinga wagenze waggulu wagenze bannaki kitegeeza mukola tukola kati abategesi waliwo abategesi abatumanyi abatwetaaga bannoonya ne bampita muli mu kikaali netugenda kaali ne clubs zituyita mu bifo byonna ebyo babitegekeddwa mu bisaawe wayimbako nekibijigire mumwagala gitasingazi ate awo madde sinatu nayimbako naye mumwagala muwagala yaddi ekulirwani ya mukyala Jack Kizito we muli badisani kasasa ne disani kasasa naye mwali azemu nze namusookamu eyo giyingira ddi mwagala njiyingira mu 2015 kitegeeza omukyalo oyo Jack Kizito wamaanyi mulungi nnyo wa mutima mulungi mutegesi mulungi ayina bandi ye yamaanyi ddala ennaku zino yagiwumuzaamuuko naye nga yamaanyi ddala kuba mu bayimbi gwereeta ebyokunywa byaffe leeta mumaleeta wano mu bayimbi abakyala ekyamazima amatuufu nze Jack Kizito anyimbira bulungi anyimbira bulungi era simulinaako yadde tafasi yadde mwagala nnyo alina oluyimba lwe yayimba ne disani kasasa DNA yajjojjo wano naye mpulira nga muyimbi bulungi ate era bayimba nnyo ne disani era wabula kabalina ennyimba nga 2 zimmanyi kasasa muyimbi mulungi muyiiya mulungi kwegamba bwakwatagana n'omuntu asobola okutuula mu tyunize akola kolaboozi ennungi kasasa ayimba mu konga gundi nga Rodfred Sebata oba muzeyi kalali ndaba batambulira mu rizimu yeegi kati kitegeeza eyo bandi kigyosembye okubeeramu bandi gyensembye okubeeramu mwagala gitasingazi ye bandi eri organized gyenzimbadde nkyasembyeyo okubeeramu akati zino endala babadde nga bategeka butegesi ne batuyita mawanga magatte naye nga nemugenda mukola bandi ezze kumbe buze mawanga magatte kakati nga waliwo oyo promota Bashiri owomumanyi ali awo yabawa statia mayanja ategeka nakuyita naye mutegesi ate awo endala gyensembye okubaamu nga bandi yeetongodde yamulangira Suuna bagiyita White Horse Band njibulira yamulangira Suuna eyo gyensembye okubaayo nga eri gurupu eyeetongodde ng'erina erinnya ayinamu abayimbi naye yeetadde ku kipande nti White Horse Band naye endala tugenda mu bivulu oli yategese aleeta Spice Dana aleeta King Saha naffe ne batugattamu kitegeedde kitegeeza eyamulangira Suuna gy'osembyemu okubeeramu nga oli signed era nga nteeketeeke bulungi weba yeetegeka tebagitegekera mpozi neya Jack Kizito naye yalinga yeetegeka naye tebategeka ntegeke kati bano abasigadde bagula bandi zaabwe bakwata ebifo nebamanya tutwaleyo gundi tutwale ne gundi tuleeteremu ne gundi era kitukozesa nnyo mu music ebibiina okuggwawo
ebibiina ebyorganized ebirina amanya nti ekibiina kizze bakiyita linnya gundi bigenze biggwawo kitukoze bubi nnyo kakati ebivulu ebisinga tubeera mu mawanga magatte babatwala bicuba nemutuukaawo nemuyimba olwokuba mubamumanyi ekitonde kyammwe naye nga temukoze practice eri awo nti bwe baleeta ebintu nga boolaba Matendo bwe yalinga nga n'abatuuze mutuuka ekiseera ne mumanya nti gundi bw'avaako gundi yaddako gundi bw'avaako gundi yaddako bwebanga yalinga group number mwalinga muyimbira mu order nga muyimbira mu order nyimba zammwe bwe zitambula n'abatuuze nga bwe mudda we mwakubako okwo ng'era baba bamanyi nti Matendo bwejja ereeta variety ya music bwati mwagala bwejja ereeta variety wa music bwati era nga mubaamu n'abajjukira nti bwe baali wano ogw'omuzannyo bwe gwaggwa gundi ye yayimba era nga yajja ebiseera ebyo tugeze ebyokuva mu 2000 mpaka nga 2010 awo bandi kyezaali ez'amaanyi ogamba nti eno bandi yali amaanyi era eno gurupu yali tewunyikamu muje 2000 emeka mu 2000 mpaka nga mu 2010 bandi zigwawo ddi tusooke n'ekyo tulabe awo zize zibaawo ez'amaanyi nga otandikidde ddala ku Eagles eyo ne wajjawo eyakatulubwama Diamond ne wajjawo eya Sebatta Matendo ne wajjawo waliwo awo eyajjawo wakati awo baali bagiyita comprehensive band njiwulira eyo yali n'endongo yali yani yaluna yali yani eyo yavanga nateetaawo omwami yalina ebyuma by'amaanyi nnyo ate neeyo yaleeta omutindo gw'ebyuma ebirungi eby'amaanyi ennyo naye kyatukosaamu yaleetanga ebyuma bya shonga 3 n'ebireeta ku sheetya kakati twagenda okuddayo ogamba nti tukole ebibiina byaffe bino eby'omutindo ffe gwe tusobola nga tokyasobola kusimbawo mizindaalo 5 oyimbire abantu nga bamanyidde giri emizindaalo 40 nga bamanyidde ebyuma by'okunjegere ebya lainale eby'omu bbanga kati nga gwogenda obiteeka wansi nga tebikyajja omulembe gw'okuzimba stage omuyimbi n'abeera waggulu ne gukula nnyo twayimbanga wansi awo ne tutandika awo tuzze tukulakulana ne twalawongawo amatundubaali abalabi nga mmwe mwefaako ne muyingiza okugjako nga muyimbidde mu hoolo nga yazimba stage naye bino ebyokuteekawo stage bizze luvannyuma bannange ng'abantu babonaabonanga kubanga kibanyumirwanga gambe okimanyi nti asoose maaso yalaba era asoose maaso yalabanga nnyo byali bya butebe kuyimirira ng'obutebe olwo abantu bajja n'obutebe bwabwe ebyokujja obutebe ne tutandika obbugula mu bikaali nabyo bijjize luvannyuma omuveeka n'akatebe ko n'okateeka mu maaso bw'okwata ekifo ky'omu maaso ojja kulaba nnyo era omulembe gukyuke kubanga enseevudde wala ogenda otunuulira ebyo byonna nga tebikwatagana ate lwaki wakati eyasoose kitegeeza omuntu yasookanga ku ssaawa 9 n'atuula mu maaso oba nateekawo entebe ye naaba omusana ne gumwokya okutuusa nga abayimbi mutandise ku ssaawa etya anti kakati kyalinga kituyamba nnyo n'okuyimbira abantu ne baaba nga sente zaabwe zigenduse nga zigenzemu ekyo kye baasasulidde kubanga oli yamanyanga nti bwe naakerewa nja kusanga wajjudde n'aleeta entebe ye nga bukyali n'agissa mu maaso n'atuula mangu naffe ne tutandika mangu mwatandikanga kummeka endongo yatandikako ku ssaawa emu nezitandikako ku ssaawa 2 ekyavamu ne tutandika kugulawo ssaawa 3 kati bino ebya stage bwe bizze abantu akimanyi nti ne bwe naabeera emabega bayimbira waggulu nja kulengera ajja ne ku ssaawa 5 ez'ekiro
kakati nalabayo endongo saawa emu na enkya nadda wali n'agamba banzi batubbye tebayimbye kumatiza so nga teyazze mangu naye luli olw'okubanga yalinga akimanyi nti bwokeerewa bajja kutwalako ebifo by'omu maaso nga batuuka mangu era ne tuyimba ne tubamatiza. Ani yakuyambako okukola oluyimba lwa Dunia? Okunyambako muki? Mu kifaananyi olwa Dunia y'abantu. Otegeeza eyaluteekamu sente olusa ponsalinga nafunako promota wange yasookera ddala ye yali Edi Kiyaga nga akumanejingira ye yammanejinga era mwebaza nnyo. Mwaka ki? Abadde 2014. Awo ndaba ng'olina oluyimba lwa Dunia abantu naye ng'oluyimba naluyiya dda nga nze ebyokulikodinga ebyo nga n'amaanyi gagenze ganzigwamu nga ndowooza nti omukisa gumpiseeko najja naŋŋamba oyimba bulungi naye kiki nimuga sente zaagaana naga nja kulikodinga ennyimba 3 audio ne video nindowooza asaaga netugenda mu studio Edi Kiyaga ninduyimba era nemugamba nze maze okuyimbira byoyagala ebintu byo. Tomanyi nti olwo oyingidde bizinesi andi kakati fe omulembe gwe twayingirira okuyimba ate naawe omazemu amaanyi twalwawo nnyo kisa mu birowoozo nti okuyimba lwakufuna sente twayimbanga lwakwagala. Lindako okuyimbako kwonna emabega yonna nga toli nnyo ku sente naye nga natuuka ekiseera natandika okwagala okuyimba nga ndowooza mulimu gwa kola nfune sente nenyingira okuyimba bwe mmala okusoma omulimu gwange ogw'obwamakanika n'okuwayalinga amasannyalaze ate awo nemmanya nti okuyimba kintu kyange ekinsanyusa n'okusanyusa abalala nakusomesezaamu bantu byenjagala bayige so si mulimu ng'olwo omulimu gwange ngufunye ogw'obwamakanika era sigwakozesa mifumbi kubanga nali saagala kukozesa mifumbi. Nkulaba kati okuva olwo okuba endongo nkuba endongo ng'olwo nyimbira otandika jjo otegeera kati music akola sente olwo maze okulikodinga oluyimba olwo Dunia y'abantu era first record waliwo n'omwoleso mba ndi awo bampita bampangisa mwoleso ogwa saakasi kuno ojjaffe egibaamu ne saakasi mwoleso gwamala weeks 2 ebusiika mba ndi awo bampita baŋŋamba jangu oyimbe ne station ya Mayanja ffe be bahostinga okuyimba mwoleso ani akuwaddeka gigi awo bwe nnyimba ne bansasula bwe ntandika ennyo okumanya nti bizinensi bampa emitwalo 25 baŋŋamba 25 naye bampaako 22 okumala wikisi 2 olunaku omwoleso lwe gwaggalawo fe twaguggala station nga alina hit ku hit awo yali w'amaanyi kakati otandika okutegeera nti kisasula kwe kutandika obbisaako ebirowoozo nti naye lwaki sikifunamu sente. Oyo Edi Kiyaga wandabira naŋŋamba naye ggwe byoyimba bya muwendo nnyo njagala mbi recording bitandika otambula naŋŋamba olimu sente zange gwezoteerabamu nantwala mu studio nga ntonotono ku Kaleerwe eyo ali bagiyita Fabric Studio njimanyi ya gundi mukulu Jemba neŋŋenda nendulikodinga bwe nduleeta ne baluteekako ne lutandika okuyimba abantu ne batandika odwagala ennyo n'okunoonya ne banoonya ne balunoonya nnyo kwe kunzijako amannya gonna ne bantuuma Franka Dunia. Luli wali weeyitaani? Olwo nalinga neeyita Franka w'abayimbi. Kitawe batandika okumpita Franka Dunia. Era Franka Dunia lyala muluyimba lwa Franka Dunia mulimu ekyo ekisajja ekimpi kyalagabwa. Omusajja oyo bambi mukama muwummuze mirembe bamuyita Juma yafa. Juma mutegedde yafa.
yafiira awo nzijukira ate yazannyanga omukyala mwanyoko yazannyanga omukyala mwannyinaze oyo muyimbi munnaffe ali Kampala eyo bamuyita Aneti yali e Kampala eyo awo ndaba naawe kennyini ani alimu omulala omusajja mwalimu Edi Kiyaga yalimu mulimu ne mukwano gwange bamuyita David oyo naye mwali kitegeeza Kiyaga yajja mu kataleko nga azze full package ye yajja full package nga azze kola business ate ng'omuyimbi amwagadde walinga vaccine era walinga manager walinga promoter walinga sponsor wafuna omukisa gwe 2014 oyo nno yajja nga ye promoter omutuufu mu Uganda wano waliwo abalimba tubapaatikako amannya agabwa promoter naye nga si ba promoter yali promoter mutuufu yajja ano n'omuyimbi wansi ddala ku ground amuteekemu ssente ze alikodinga oluyimba ate atandike okumugjamu ssente oyo ye promoter naye waliwo bano abasuubuzi abategesi b'ebivvulu abajja nakkubira nagamba Frank njagala onnyimbire nina show yange eri Mubende n'agenda n'ategeka n'ogenda n'oyimba n'asolooza ate n'agamba nti ye promoter kati Kiyaga ye yali promoter yennyini yanona omuyimbi wansi amufunemu ssente ate Kiyaga promoter abeera ki abeera manager yakola ebintu bibiri nga ye promoter ate nga ye manager kati manager oyo abeera wange wa saidi yange nze muteekawo nti promoter bw'aba neetaaze ayina kutuukira kwani ku manager yali byonna ye byonna yabiri package omaze okulikodinga olwo oluyimba mwatwalako ku TV lwagendako ku Bukedde ne baluzannyamuuko naye bikaluba naye olw'okubanga sente twateekayo ntono ne lutagenda nnyo mu maaso rediyo simba eyo yalukuba nnyo waliwo ne rediyo gye tulireetera ennyo ddukuba yeggomba eyo ebeerako munnagomba abakipapankula n'aba mama rediyo nabo bankyazaako nabo ne balukuba nnyo nga balukuba nnyo waliwo rediyo ezirukuba nakati zirikuba mu programu z'akadongo kamu naye olwokubanga ennyimba zaffe empanvu rediyo zino endala tezitera nnyo ziwa budde zikubako obutundu batuwayo programu emu balukubako katundu era nali yakubuuza lwaki kadongo kamu bamukubako kitundu lwaki ye azanyibwa lwa Sande anti program ennyimba zaffe mpanvu ate ekirala tuteekayo ssente entono tetuzirina zetuteekayo ate abasinga abaliyo ku marediyo bavubuka bato tebaagala nnyo kumanya na kuyiga baagala nnyimba zino jayo nteekeyo mangu awo byalwali naye ezaffe ezirina message nga erina kyemugamba luyina kyerumugamba oluyimba tebatera nnyo kuzaagala ziwuliriza simanyi lwaki oba okuyiga bakukoowa kakati bo bagamba mbu tezibanyumidde naye nga tebafuddeeyo kuziteekako birowoozo kumanya nti oluyimba luno lugamba ki tebakitunuulira anti obubaka banyumirwa muziki musooka kunyumya anti gundi nzize kati ogenda otandika okuyimba muntu ng'akuuyi anti era ab'ennaku zino omuntu yenna kyekiri kye nagambyeko nti omuntu yenna aba mu kalubo okusinziira ku approach yo omuntu bw'oyagala awulire message yo osooka muteekateeka kuteekateeka abantu bakuvaako tebaagala bateekateeka baagala oggukire ku nsonga era kati awo bakubidde akayimba ka Angela katandikirawo kutandikira mutuma ate natandikira katandikirawo tekali kati gwe mulembe oguliwo gwa kufubutukira tegeza kadonkamu
ye oteekateeka omuntu n'osooka opulinga attention ye ali class itself then n'olyoka oleeta omulamwa nga akwetegekedde n'aguwuliriza n'asobola okupiikingamu ate era n'okonkludinga n'omusiibula omusiibula bannange kanzire Masaka kanzire Luweero n'oga bannange unasiibula nga tamaliriza muba mupapa mulagawo ebintu obutabirwa n'oluyimba lwa Moses Balongo lwe nawuliriza nagana tandika okuwulira byagenda oyimba yali ayimba ku bukodyo bw'abakyala ngeri gye banyagamu ssente ku basajja nti omupangisiza wano ompangisiza wano abapangisa ennyumba muli bameka bana bw'otagula ttooke nga gamu negulayo ku ttooke n'owulira nga bw'anaaba kukyayo omutima n'ogula ekki bwakusabanyisa neza ennyumba n'otazimu owulira nga gagenda okukukyawa naye ng'azijja mbana era otandika okuyimba ezo mu meseji nga wayiseewo eddakiika nga 6 naye wayigamu okuyiga nayiga walugjamu amakulu ddwa era ndwagala nnyo naye lulwawo anti opapa olagawa buli kirungi kyonna bakiwalwa okuyimba olwaleero nzizemba kutebuge amanyumize bannaki kati oba opapa olagawa oba osobola okutuula mu kifo kimu n'owuliriza ennyimba munaana lwaki tosobola kutuula n'owuliriza oluyimba olumu ennyimba 8 bwe ziba zitwala eddakiika 16 ng'osobola otuula n'owuliriza ennyimba 8 mu ddakiika 16 kati lwaki tosobola kuwuliriza luyimba lwa ddakiika 7 nga lwakuba kye nayagala bawe essuubi kubanga mu meseji wano ng'atandika wano yandaga gye tulaga kati bwandaga gye tulaga natandika basajja bannange tuli mu nnaku abange tuli mu nnaku twagira ekizibu obutamatira tulagawa awo kati nentuula n'otuula kubanga aleese ekigambo nga kiki kyaleeta nnaku ki eyo gye tulimu n'okalira akuteeseteese agera otandika okuyimba ebintu byayimba nga liro weebiri naye nga aluddewo mupapa emmere mubula gisokolera ku masiga eyo ye intro gye naakawulira empanvu mu nnyimba zonna basudde abadde ayimba naye erintro y'abalongo mpanvu dakika 6 ennyimba erimu 3 ez'abayimbi bawo wano kati oba 2 kati ne tujja nga tukendeezaamu kati mwadda ku intro y'eddakiika 2 ayinazemu kati muwulya nnyingi era mwatuuse ku emu ate tutya nawuliddeko ku luyimba lwa Sekabira mwe mutukaka mmwe mwatuuse ku emu aba medias ab'amaladio n'ama-TV aba medias mwe mutukaka anti kati era music wammwe yatandika okukyusibwa Lord Fred Sebatta ndowooza mu biseera bya ddole awakyuka ndowooza Sebatta yakola transition okuva mu waba kafeero natandika okukola ku intro ennyimpi dakiika 2 talwayo nalwebuuba dakiika 1 talwayo naye baaba bali abasajja baayimba ng'ennyimba naye bwe bakuleetera olw'emabegako olwa Sebatta terukunyumira dunyuma tolumalaako tewali luyimba bw'obanga oli muwuliriza wa music tosobola kukuba kitundu ku music oba olimba okulekanga bakkaka bukasi kati bwe buzibu bwe tusanze kubali ku maradio kubali ku ma-TV music bamukutula mangu omwani waba wakuba kayimba kanalwewuuba takuba ka Sebatta akuba ka saha radio ezo zajja ne zitandika okubeera ng'ate zikozesa abayimbi bannaffe ba artist bannaffe kaakati abo nabo babaamu kalika ono naleesa mpitako awo bayisawo kyate ekyabwe kiyitewo so si kikyo so luli abakozi b'okumalediyo ako abo tetwalinga mu kuvuganya nabo bwe yalinga mukozi wa kuledi era nga oluyimba bwe lumala lumunyumira ajja duteekayo naye ono luyinza omunyumira naye ng'ate alaba omuyitako awo wennyini luyimba kiro wayimba n'olya nga lukutte ku mutima n'ogamba oluyimba luno lwonna luyimba naye nga ninga eyali yeeyimba weerulinga lulikodinge nga ninga eyali yeeyimba oba eyali eyayimba kyenjagala ennyo kye nali ŋŋamba abantu mbadde njagadde mmanye nti seeyimbangako tewabangako bujulizi
ebinkwatako bwe mba nkikonyeeko nkikoonako naye okusinga nnyimba bintu nga kubanga ngamba abantu abalala nga bisomesa nga olya message zaba mukyala Mugerwa mukyala Kandida Pirisiira ezo message omusajja yalinga mubbo yalinga nga ayimba obulamu bwe yalingamu n'abantu abo ng'ofudde ku zino ziyayimba ng'akyalina nnyoko kale n'akyalina nnyoko kale oluyimba lwe nayimba nga nnyimba kukikwata ku nze kikuliko oluyimba olwo naluyiya ntandika odduyiya nga ndi Rwanda nagendako e Rwanda okumala emyezi 3 eyo tuwa ya music nali ngenze ku byange birala kakati nendwalamu omusujja olwalidde Rwanda n'ekipapula kyange kyali kiwiddeko ekinzikiriza okubaayo ng'era olwaliddeyo nga ndi kubwerindwe nga ntya okunkwata kyenava nfuna ekirowoozo ne ŋŋamba nti omuntu yalibadde alowooza nnyo ku nsibuko ye gye yava kyenva njiyo oluyimba omuntu omanyanga gye wava olulimu Eddie Kiyaga olulimu Ennyonyi olulimu Mutudde omuntu omanyanga gye wava era natambula nengendako ku paaka ekigali mpaaka ya baasi nempulira ku musajja yali ayogera Oluganda wadde lwali si lutereevu yali mukiga nempulira nga atuuseeka kuwulira buwulizi kwayogedde Oluganda ate nga naye yali alwogera nga lulimu oseerera n'otagwa nga lunyoleze anyola awo bagambawo nti oseerera n'otagwa yali aseerera naye nga ategedde byagamba kaakati nawulira nga atuuseeka ne bwe nakomawo n'ekitwala nti kikulu nnyo omuntu okumanya okujjukira gye wava si 2015 omanyanga gye wava video za Eddie Kiyaga ezeera Rwanda nagendayo oluyimba olwo naluyimba ndowooza yalinga 2 oba agendayo ndowooza yali 2 yalinga 2 kakati nimalayo emyezi gyali 3 olufulumya ddi okululikodinga era Kiyaga amaze kujja wano mu 2014 nendyoka ndulikodinga naye nga nalinga nduyimba sente olwo nalinga nsobola ozifuna naye nalina obuvunanyizibwa obunene nali njagala nnyo okuweerera kubanga abaana bange era basinga basomye nali nsinga kuzissa mu kuweerera ate nga tezava mu music ate nga tezivudde mu music kakati saazisangayo nga njagala nnyo abaana music yalinga kamabukami akamaguna ate ogwa makanika kakati oluyimba olwo omanyanga gye wava nga lunzijukiza nnyo akaseera ako ke nali e Rwanda ngenda okulaba nga ne bannaffe bangi bambi abeerabira nabo bali mu state gye baava naye nga balyetaaza okumanya okubeera nga akola alowoozeko ewaka ennyimba zo kweziri ku YouTube kweziri ku YouTube omuntu azaagala zisanga ateekamu ani gwogenda ku akaunti yange ya Franka Dunia music enaku ali owa video ne wa audio video nina ntono olina video mmeka video nkyayina video 3 eyokuna ekyannemye n'okujjayo bagikwata naye sinnagijjayo naye nga ate audio zo nina nnyingi ziri 13 bw'oba ogenze kuyimba sikusampolinga si sampolinga bwe nzija okuyimba mazze kuyimba kubanga atondaga n'emutwe mukyalimu ezirimu era nga bw'oziyimba teruliyo yadde awutu yadde wa n'olukyali mu kitabo nduyina naye mwe temwatyanga nnyo copyright kukubbako kintu ko bweyimbanga gwe muntu wadde mbogenda naali naaluyimba naalulikoda ebyo bize bibaawo tuzze tukyekengeramu naye nga si nnyo wafunako ku keesi eyo eyokukola ki ey'okukubbako oluyimba ate balunzibako batya oli aba ayimbyemu buyimbi
ate abalubye eddutwala wa sifunangako anziba luyimba n'agenda n'alulikodinga okujjako abakopyemu n'anaaza mu luyimba lwange abo bafunyeeko oyo aba talubye aba anaazizaamu ate ngayimba ebibyo ayimba n'anaazaamu n'ajjamu ebimu ebibyo n'ateekamuko ebibyo abo bafunyeeko naye nga tebankosa kubanga nze nina brandi eyange mu kuyimba bw'otoba na brandi yiyo oba omala budde nina brandi eyange gy'ogenda n'ogenda ng'ogenze kuyimba nga wakopye kyange n'ogamba abakubi ne bakubira ebidongo ne bagamba kundi by'oyimba nga bya Franka Dunia era we tubeeredde ne gurupu nga gurupu eyo ejja kukugobejjaga gundo oluyimba olwo olwoyimba si lulwo lwa gundi kati mmwe abakadongo kamumba saasidde wakati enjogera gyoyogera tomanyi nti kati tuli mu digital world olwaki digital world bakubbako oluyimba ne balulikodinga ne baluuploadinga bwe nojja n'oligina kopi wo ate onnaba mu registeringayo waggulu n'olwanagana nnyo yakimala edda ne mugugula nti kakati olw'okubanga nti tukitegedde ebintu bijja bikyuka kati tufuba mangu bw'oyiiya oluyimba n'ogenda n'olulikodinga mangu olulikodinga mangu n'ogenda mangu mu URSB oba mu UPRS n'oluregisteringayo gwe n'osirika awo wembuuliza ekibuuzo mu UPRS olinayo ennyimba wali ofunye ku ssente anti bikyali mu nteekateeka tebannaba zimazeyo bbanga ki ennyimba zaye tezituddeeyo emyaka ng'ebiri oba esatu kyokka okose ku lwayo emyaka egyali myezi emyaka okose ku lwayo ate olwo luba luluddeeyo gw'olowooza tezikola tebakuggyako ssente zikola bakuggyako ssente oziregisteringa ofunirawo anti yensonga lwaki nti kati olutalo lw'ebbaga eri okufuluma kopiratiro bwe lunaafuluma tutandika okuvunaana naye kati situmanyi obuzibu bwe tuyina abakireeta bakiki abalemye okutegeka obulungi nagenda okukyetolola nange nga ndaba bajaganya naye nga tebawudde kigambo biiru na lo esooka kuba biiru anti kati ko bajaganyiza kakati bajaganyiza ku biiru ate nga biiru yali yayita ddeera ekyo si kituufu si ya leero ekyo bakola kikyamu era bajaganya nnyo era bangi nnyo bempulira n'okuwulira nga bagamba nti Kenzo yalwanye ku kintu ekyo biiru eyo yaleetebwa yatandikibwako mabega okusookera ddala oba yalina Hildaman oyo mu palamenti n'akiteeka ku tebo ye yateekayo biiru ezze kakati biiru nevuvungibwa n'etateesebwako kakati noono kwayongereza kati abajaganya ne bajaganyiza kuki ku biiru era bajaganyiza ku biiru kakati ku Hildaman bwe twakiwulira twasanyuka naye tetwajaganya kakati kizze kirinnyamu eddaala nti ono bwakireese n'okujaganya nekukola ki kakati ate abamu tulinze lo emala okufuluma lo bweneefuluma fe abamu we tujja okujaganyiza kakati abatamanyi bajaganyiza ku biiru tiwembuuliza lo bwenajja ogenda kujaganya ojaganya ki nja kuba nsobola okulondoola music wange n'omufunamu ate nze byentegeka sikyategeka byange kubanga olwaleero ntegeka abaana bange oba abazzukulu bajja kuba basobola okulondoola kyenakola ekyo nniza okutakiwakkanira olwaleero bwe tugenze mu copyright law omuyimbi aba tagirina olwaki olwaleero tennaba okujjako nga gwe muyimbi okubeera ne copyright lofule nga tolina neighboring gundi copyright
okubeera ng'ojjudde ne copyright ku kintu kyo nga ggwe omuyimbi nti Frank Adunia wawandiika oluyimba songwriter that is first Frank Adunia you are an artist that is second Frank Adunia yegwe producer oteri alina copyright anti kakati kiriwo ekiti awo wonna wakyateekebwawo obuwaayiro abajaganya tebannamanya waliwo bano bebayita bakwemembekedde baparasite bwemba nga nyiiza oluyimba lwange nga nduyimbye nenzija nenkwata sente zo nenkusasula n'olulikodinga gwate n'osigala nga weebembekeza ku luyimba lwange kwebembekeza kati kangule ndio kusasulidde tosasulidde buyiiya osasulidde time yamala ng'ayiiya ani oyo producer ng'ayiiya ekiruwa ayiiya oluyimba bulugendo tambula kakati yayiiya nnyo okusinga okimanyi nti endongo esinga ebigambo ebiyimbibwa okubeera waliwo akulimba nti no producer yayiiya endongo okikubira bwani nze ngenda otandika okuyimba oluyimba okuluyiiya nduwandiike mu kitabo nga bino byonna ebivuga tebiriiwo naye bibaawo munze nga nkozesa kye bayita blind method nga muli bwongo mbiwulira era nga mbikuba era mba nzija gy'oli nga mmanyi nti beesi ejja kuvuga bweti solo bwe nayimba kano n'ateekamu awo solo kajja kuba kalungi mba mbikuba munze era y'ensonga lwaki nsobola okutambulira ku rhythm eri ne tempo gye mba njiyizaamu. Nkubuuliza ekibuuzo ani ebiteekesa mu nkola kaakati obiteekesa mu nkola kye kikunsasuzisa naye nkusasula oteeke mu nkola producer yenna kati nkubuulira copyright law mu nsi yonna producer alina percentage anti bagimuwa producer yasinga okubeera n'omulimu omunene mu luyimba gwakuba obubadde tokamanyi byoyimba biyinza obba birungi nnyo naye ng'ebivuga bibi ng'ebivuga bibi ninga byoyimba birungi nnyo ababiwulidde ko alyoka abiyita ebibi nze mba nabikubira mu nsi okimanyi nti producer asobola okukola demo ya daabu oba eya instrumento nga gwe wamumunyiza bumumunya obadde okamanyi anti mba nina ebivuga byemumunyirizamu tyuni gyemumunyirizamu ekyo tekikufuula kubeera mukubi wabivuga oba yakuba luyimbo copyright law weberere eyiyo oba copyright law bwe ogifuniramu ogifuna mu kuba nti you are an artist you contribute ku luyimba okubeera bukwalu nze aluyiyiza nze ncontribute nze ku luyimba oba gwe gwakubiddemu ebivuga gwe ocontribute nze ku luyimba obuyiiya nabukuwadde you are writer naye toli producer bino bituufu copyright no bwetyo kandi bwetyo naye olwokubanga kati mwano era nze sasira abayimbi be Uganda andirabayo waliwo ebintu bye mutaputa nga temwagala kwewaayo kadde kwesigamako ku mutwe gwo nze saagala kwesigama nti bwe kiri mu nsi yonna bwe kiri egindi njagala nendeeta disisioni yange okusinziira ku ki olowooza yange kitegeeza neesigamako ne ku mutwe gwange omutwe gwange gugamba ggwe bwe nkwata nenkusasula otuukirize nze kye nayiyiza nekivaawo kye nakoze bwe nvaamu ndindako oba oyagala osigale ng'okifunako okibulira tonzijako sente twegatte tukikole babiri nze nduliye nduleete golukube lufulume tugabye sente kati kankubulira ebintu bimu ebikuleetera okusasula producer yagula ebyuma jukira bwoba ogenda mu studio bwoba ogenda mu studio tolina kyotwala twala mutwe bwewerabidde otwala mutwe nakatabo tulina kirala bwano ewaffe Uganda ekisookera ddala bw'ojja mu studio gwe sina mu Uganda bw'ojja mu studio ojja na mutwe na kitabo n'oluyimba lwange anti ojja gwe ne tuni yange n'ebivuga byange tewali kirala kyoleeta nzija nabyo munze era oŋŋamba nensooka kuyimbira mu lwaki oŋŋamba nsooke kuyimbira mu nze njagala ntuulaawo anti ye gwe
kyolese olako werabidde oze n'oluyimba naye nga nkusasule nzize nkusasule kampuliriza oze n'oluyimba lwogenda okukola yes good lukyakuli mu mutwe terunaba kudda mu maloboozi kutandika kutambula nga weevu oluteeke ne wano ne wano ne wano ne wano bwe boogenda mu studio wa producer osangayo ebivuga era osanga ebyuma ye bye yamala okukola ki okugula nga bwe nagula peeni n'ekitabo kiri rayisi kya 5 ebintu byosanga bitandikira mu miliyoni tuli fenna nosanga nga ebyuma ebyo bikola already si bifu nosanga nga producer walinga omuntu nga gwe bozze naye alina obuyeeyabwe bukyali mu mutwe tebalinabussa muki munkola agenda kuyiiyaki obuyeeyabwe kyekiro kyagenda okukubira ekiruwa nze nakiyiyiza nenzija nakyo era nemuyimbiramu nemugamba kuba bwoti kyekiruwa ani atekesa mu nkola anti atekeseza mu nkola kino ze sente zange zemuwadde sente omuwadde zakuyambako tetugula kuyambako tugula tukolera byetuleese senga wali ogenda kugula ddala kukola byemuleese oluusi agwana miliyoni ezisukka basabe ze baagala naye bave mukwebembekereza era kyemulina okukola okujjako ba producer ne ba songwriter okubeera ku copyright claim yammwe kyemulina osooka okukolera ddala mubatuuze bw'oba omugambe kangujjemu omulundi gumu mugjeemu naye tomugjamu ku lunaku lwotwala kukola awo tonnakola omugjamu nga music already the music is out olwo kwe kulowooza okumugjamu tontambaala ndeka ndye kange naye olwo mugenda ku mmeeza producer ayinza okugamba nze okusinza ku project eyo bwana Frank Dunia oluyimba luno lwa duniya y'abantu oba si gwe osusse ogenda kumpa miliyoni 10 kujjako eki engalo I contribute a lot on that track nga tojja kugaana kwa ye yakuba bwe wayimba ebigambo byo mwebiri ebivuga byo mwebiki peeni bweba yaliyo yakozesebwa nga owandiika olwezallo eyo ogamba nti I claim I myself okubeera nga nze songwriter oyina 2 naye batunuulira nnyo abantu ab'enkizo ku luyimba lwo lwokubye omuyimbi gwaluyina abantu ab'enkizo bali aba songwriter abayimbi abakyagula ennyimba songwriter wankizo producer wankizo bakusinga n'enkizo kakati awo etteeka we lyagala okunyigiririzaamu lyagala nnyo okuwa enkizo bano bakwemembekedde lubawo enkizo batugambe nga nti bwema nkuguzeko oluyimba gwe naawe olulabye nga tojja kugumiikiriza ziri ez'okulweyimbira olufulumye oziryenga kankuggyemu nkuwadde ezizo kakati gwe bw'obanga nkuwadde ezizo lwaki atudondokere walya kyewayagala ekyakumala kyekyo ne producer aproducinga oluyimba nze lwendeese byenjagala naye muwe ezizakole ki aveemu naye twagadde nnyo okwesigama egindi bwe bakola n'egindi bwe bakola ffe tetulina mitwe gyaffe nze ondaba wano sigendangako mu kooti yadde yeero si wano lwa nsonga nti njagala nnyo omutwe gwange okutegeera ekituufu amangu nga seesigamye tuli wano tuli babiri nkukubya oluyi ate mbusitegeera mbukubya oluyi oba gwe totegeera nti kkubya oluyi kiki kitunoonyesa omulamuzi ate atutegeerere kati nze ntegeragana n'abantu nga nsinzira ku mutwe gange nga musajja nkimanyi mukubya oluyi kamwetondere oba kamusasule tekyetaagisaawo omulamuzi kututegeerera ffe ababiri mbutudire emitwe ebiri tugisitule giganya otegeera ekituufu tugendewo omulamuzi yensonga lwaki sigendangako mu kooti wadde yerosinewabula nemanyi ekituufu akati nekino tetwesigama ku nsi zaawa bye bakola ffe nga ffe
wano mu Uganda twetegerere nti eyaffe copyright ro ti gwensasudde aveemu nga tumaliriza esimu egenda kudda mu gikubi nga tumaliriza gwe olaba copyright leno yandibadde esinga kuyambagwa nga tumaliriza nannyini kiyiiye oba bali babiri nga okukiyiiya beegatta babiri nti nze nkiwandiise naye gwe genda okiyimbe okipafominge abo entegeeragana yaabwe ebeerewo nga yaabwe bameka babiri naye eri mu tteeka okugiteekayo ng'ewa n'enkizo ono bw'ate ye w'amaanyi ennyo ku kyange kyenjiyizza nga nze nzize ne muyimbira namu ne muwa ne tune ne mugakuba bwoti olw'okubanga ye yagasseemu obubwa obudinda bw'ate n'abeera ng'ate asigala forever ayagala agabane aleke mujjemu ekyange nkisigaza ayinza obutakigaana nekiyinza obba ekingi anti kakati mutandise obba pikapika mubazuukusa balamule ekingi mubaleke ozuukusa baaki mwe muba pikapika opikapika baaki copyright law wagitegedde naawe bubwo nagitegedde nze njitegeera bwange era sege ekolanga bwogitegeera saagala ojagiganyulwamu naye sege ekolanga bagitegeera yakutunyunyuta kale awo omanyi gavumenti abakungu abo abayivu aba gavumenti bagireeta nabo baagala we bafuniramu anti music nabo bajagala emutwale ebiyiye byaffe batuyambeko buyambi bwebigenda maaso nga tubasasula nga bavaamu omusolo gwe tubawa gumala ku copyright no tujja kubanga tukomawo sibula abantu abalabi ba music bwange n'abamuwuliriza mbeebaza akadde ke mumpa okuwuliriza ate mbasaba n'obuwombeefu mwongere okumpagira kakati neezuula mu butongole nti ndimu bye mujja okuganyulwamu nimu ebisobola okuyamba eggwanga n'emigigi eginajja okunjigirako kubanga nze nyimba z'amakulu siri nnyo mu nnyimba za lwali nnyimba z'amakulu era ku siteegi bwe mba nayimbako ennyimba nnya olumu lwe lubeera olw'okubasanyusa esatu zibeera za kuwuliriza mubeeko kye muyiga owangaalirawa ntuula busiika yeri amaka gange era ndi musajja mufumbo okalesereeti kabadde kakodyo olwakanyuga ku lutimba esimu yange ate netandika ofuna amasimu ekiro walwabukadde kyaliko abandowoozaako banaye tweyanza nnyo mwe bali kubeera naffe okuba gye twatandikidde mu kabeere wano ku DJ Boaz live. Mwebale nnyo watubadde ekifo bakiyita Club 791 kisangibwa Busiika kifo kitestes kya bidigida bwoba oyina oyagala costinga anything oba tugeze birthday party n'ebirala ebigwa mu ttuluba eryo webali nnyo era nga bakwesunga bakulindiridde basangibwa ku luguudo olugenda mu Senero kipande bwe kiri kinene nnyo ku roundabout e Busiika ngowe najja e Busiika okubeera nga ojja kucyakalira eno bagamba nti nno balina ebbaala ekyasinze okubeera nga nnungi nnyo nnyo nnyini ddala sigadde yenze DJ Boaz tusinkane ku lunaku olunaabaluzeeko mweraba akatalekeka abantu sikuulidde bwe bakubiriza kunoonya nnyimba za Franka Dunia abantu banoonya nnyimba za Franka Dunia nafulumizaayo n'obuyimba obupya nafulumizaayo akayimba ke bayita omukwano nguwadde cepe nenfulumyayo n'akayimba akalala bakayita byasoba omukwano oguwadde cepe muwala afanda akasampolingako by the way akayimba omwami ono sigwosuse omwami ono ye Franka Dunia. Franka Dunia mumanyidde mulabidde ebbanga eriweze kati emyaka ndowooza 13 nga mulaba 13 nga mulaba kuba natandika omulaba 2014 mpaka olwaleero tuwangadde ffenna
era okusalawo okukola interview eno tusazeewo ffenna tutunuulire oba oliawo ku lugendo lwa music. Munasonyiwa Kasembyayo kabadde kakodyo ebadde ensonga nkulu nnyo. Alina music omupya gwe yandeetaze okubeera nga olaba music wa Frank Dunia oba okumuwulira kubanga oyo mpya talina video naye audio weziri zaggwa. Ojja kukyalira omukutu gwa YouTube oba ojja genda ku Google olabike ng'onoonya erinnya erya Frank Dunia. Frank Dunia ali omu, tewaliwo Frank Dunia mulala ayimba kadongo kamu. Music we mulungi nnyo, asomesa, abuulira, naawe anyumirwa okulaba ku bantu nga bwe bayimba ebintu ebirungi era ebiryowa emyoyo. Frank Dunia kakasa nti omukeberako. Sebo taata Sebo webale era nsanyuse okubeerako naawe olunaku olwaleero. Kale sebo Mweraba.